Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda mu 2023 nga gwe mwaka oguwedde, Charles Kalanzi tali gwerabira anti lwe yafuna ekikangabwa kyetalyerabira mu bulamu bwe bwonna. Kalanzi agamba nti yali amaze ebbanga ng'afuna amasimu agamutiisatiisa nti yali yeekulubeeseza ku muka omusajja. Nga nkubira ku makya n'ekiro ennyo kati nze bwe yankubiranga nga amponinga kumponinga ngamba nti nva ku mukyala wange oba tonjagaza ttabbu nze nga simanyi. Ku masimu Kalanzi agamba nti omusajja ono yayongerako n'okumutumira ababaka ng'amulaalika bw'ajja okumutuusaako obulabe bw'ataave ku mukyala we. Oli nankubira nanga nti akola ku paliyamenti omwami. Nankubira nti ku ssimu za mirundi 2 nangamba nti mwami Darius tumwebaza gambye va ku mukyala we. Kalanzi agamba yabuzanga omukazi oba alina omusajja ne yeegaana okuggyako taata w'abaana be be yalina naye ng'amugamba nga bwe bayawukana edda gw'amma ne bagenda mu maaso n'omukwano gwabwe. Yaŋŋamba yali talina mwami kati omugamba ekigambo ekyo tubeera nga njagala n'omukyala oyo. Yaŋŋamba yali taata w'abaana be era kye yali agamba nti ye tebaali tebakwatagana bayawukana. Ebyokumulabula Kalanzi yasigala bitwala ng'ebyolubalaato ko n'okutenda abantu obutaagaliza kyokka nga wayise emyezi 4 bwe yali ku lw'ekasengejje Wakiso omuntu n'afubutuka eri n'amuyira asidi. Banjira asidi ku ssaawa 3 wakati w'essaawa 3 n'ennyezi ekiro nali nawe ntudde kaduuka ka mukwano gwaffe ne bakwano gwaffe twatuulanga olw'eggolo okutwaliriza ku budde tuva tugenda eka. Agamba yakola ettemu lino alabika era zaamulinnya akagere. Twali tutudde ku dduuka nze nensitukawo nfune ka shoti ko meters nga 5 ate nga sikyamye ebbali wabula ku kkubo era wennyini. Omuvubuka nalaba aliko yebbali waliwo edduuka agalinaanaganye we yali asitamye nalaba asituka lumu ne kijjaaga nga njiira wennyini ku kkubo. Embeera eyaddirira aginyumya nga lutabaalo. Lokwira nga ntandise okuwulira omuliro omungi ennyo era omukubuyaana muliro omungi nadduka buddusi kiwalazima ngenda ate nengwako meters nga 5 okuva we nali. Engoye ze zatandika okutuka obuwerowero. Saati yonna ekunku eyenjebuse yonna ekutuse yonna ng'ejjudde ebituli nga n'empale nayo yeetandise okugira ebituli naye lwakuguma nti ate ng'omuntu toosigale bwereere naye nga byonna byaggwawo. Abantu bamukuŋŋaanirako nga buli omu ayogera kyasanze ekyamulemesa okufuna obuyambi amangu wanabazira kisaba muddusa mu ddwaliro wabula nga buli we bamutuusa bamugoba bamwongereyo emulago. Kati awo wa booda omuzira kisa n'agamba oba osobola okulinnya ku booda linnya tukwatirire tusooke tugendeko mu ddwaliro oli waanaakusanga erisooka wano. Kati ne bantwala ku ddwaliro lya Spring we bantwalawo eddwaliro no lingoba nga terinsobolera mu tugenda ku St. Joseph era Wakiso era eddwaliro ddene naye era ne bangoba nga tebansobola. Ng'atuuse ekiruddu omusawo yamusookerako kye yasooka okukola kwali kumuyiwako mazzi ga kumukumu era wano we yakoma okutegeera eby'oku nsi. Amazzi gennyini ge bajjanjabisa ge yasumululanga eccupa ezo nga njiira eccupa z'okumukumu nga bw'anaazaawo. Nga wayise akaseera yadde engulu agenda okwetunulako nga takyafaananika. Ng'omubiri gwonna ndaba nfuuse mumyufu ennyinga nnyama kuva wano ku mutwe gwonna guno nga bw'olaba eno waggulu yonna okukka eno ku mubiri mu mugongo wano ku kifuba wano okukka n'emikono nga bw'ogiranga gyonna bamaze okugijjako ennyama. Oluvannyuma lw'emyezi 4 ono yasiibulwa nga bwe yagenda afunamu olungubanguba kye yasooka okufuna mu bwongo kwali kugenda ku poliisi awabire kalittima yamutuusa ku kino. Mu bantu poliisi y'Awakiso bwe yasooka okutunulira ye mukyala agambibwa okuba kanaaluzaala bamukwata era n'aggalirwa kyokka omuwabi wa gavumenti n'alagira ayimbulwe olw'okuba obujulizi obumuluma bwali tebumala. Tebamuteekayo munda obujulizi ne bagamba nti ne bamukozesa n'akola statement ze ne bamutwala ku wa State Attorney. State Attorney n'agamba nti obujulizi bwalina obw'omukyala tebumala busaana kubanga naye bunoonyerezeddwako. Kalanzi agamba nti bwe yalagirwa okunoonya omusango gwe gulyoke gweyongereyo byamusobera bwabitandika. Ne baŋŋange ne nfuna call data ne mbaga ate nze kati noonyereza ntya ku omusango guno ate nze nfune call data zatali wa poliisi. Omuntu ono awaabye omusango yalina okunoonyeza poliisi obujulizi oba poliisi erina okunoonya obujulizi ku musango ogwo. Kati ono olw'enkovu ezikyajjanjabibwa abasawo baamuwa amagezi okwambala pressure masks okuzeewaza okuzimba n'okumwongera obulemu. Osobola okukwata nti omubiri gugenda kwesika enkovu zino wesizambaza pressure mask
zisika omubiri nja kwekanga nga majawukanye nga ntadde amanyo gonna gali wabweru bwembasika mbadde enkovu zizimbirawo. Kati okuyimirizaawo amaka ge kyafuuka kizibu ng'asaba abazira kisa okumudduukirira. Aba alina obuyambi bw'asobola okubaako bwankanyogera nsaba okubaako obuyambi bwampa kubanga sikola ndi wano. Singa omukazi ono teyalimba musajja osanga teyandituusiddwa mu mbeera eno. Kale bulijjo osaana obeera omwegendereza nga tonnaba kugwa mu mukwano. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.